Babi Television Uganda webale kubanga otambulira munaffe of course yonna gy'osinzira okubanga otugoberera ensonga ku nsonga nga bulijjo atuyama okubanga tuzikutuusaako ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu asinziridde wali mu concert ye gye yayise The Return of the Ghetto Gladiator era nga gy'asinziridde n'ategeeza bannayuganda ffenna abasigadde wano anti olukomawo oluva e London agenda kubanga atandika country tour era nga agenda kubanga atandikira wali mu bitundu by'e Masaka ewali oba ekyalo kyewandiyise Kabonera oba Kabonera Masaka ewava Abedi Bwanika nga kw'ossa n'ekitundu ekivaamu Mathias Mpuuga Nsamba ow'ekitiibwa. Agenda kubanga agenda eyo asobole okubanga akwasaganya ng'atabaganya abo bannakibiina. Ajjukira nti ekibiina kibadde kisakise naddala mu bitundu by'e Masaka era nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'asinziridde eno n'agamba nti essaawa yonna olutuuka mu ggwanga lyattu erya Uganda agenda kubanga agyolekeza Masaka, ntegeeza convoy agenda kubanga ayolekera mu bitundu by'e Masaka asobole okubanga atereeza embeera yaayo olw'ensonga nti wabaddeyo obutakkaanya bungi nnyo wakati w'abantu abalonda ow'ekitiibwa Honorable Mathias Mpuuga Nsamba nga kw'ossa n'Abedi Bwanika. Jjukira nti abantu b'e Masaka baavaayo ne babanaabira mu maaso oluvannyuma lw'okwekyusiza eyali mukama waabwe President Robert Kyagulanyi Ssentamu ne batandika okubanga ate bamunyooma olw'ebiragiro abeeyalinga abalagira okubanga bakola oluvannyuma lw'okubanga abakutte nga beenyigira mu ebyo ebikontana ne ssemateeka w'ekibiina kya NUP agamba nga ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba okuweebwa obukadde 5. Abantu beevaayo ne beekalakaasa ku nsonga eno era ne basaba President Robert Kyagulanyi Ssentamu aveeyo abeeko ky'akola ku nsonga eno wabula naye kye yavaayo n'akola kwe kusaba Mathias Mpuuga Nsamba actually akakiiko ka National Executive Committee ekibiina kya National Unity Platform ke kaatula ne kasalawo akaggyemu Mathias Mpuuga Nsamba obwesige ku kifo ky'obwa commissioner bwe yajeema okubanga akola ekyo waayita Mbale ne ku kifo ekyewa Deputy President wa bitundu bya Buganda ekifo ekyo nakyo ne kibanga kimuggyibwako. Wabula President Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeezezza nti olukomawo oluva e London agenda kubanga akyusaamukko abakulembeze ab'ekibiina kya National Unity Platform abava mu kitundu ky'e Masaka. Jjukira nti Mathias Mpuuga Nsamba ow'ekitiibwa akossa ne Abedi Bwanika bo balabika nga bazze ku luli ate oludda lwe tuvuganya oluvannyuma lw'okuweebwa kaadi y'ekibiina kya National Unity Platform ne bayitamu wabula bo ne basalawo okudda ku ludda ate olunyigiriza abantu. So n'olw'ensonga eyo President Robert Kyagulanyi Ssentamu talina nsonga lwaki tabaddiriza bantu abalina okubanga bakola mu bifo bye babadde bakolamu mu kifo kya Mathias Mpuuga Nsamba waliwo agenda okubanga azzibwamu mu kifo kya Abedi Bwanika waliwo agenda okwambazibwa ekitiibwa ekyo asobole okubanga addukanya emirimu gy'ekibiina kya National Unity Platform. Ndowooza kinaasinziira ku kakiiko ka National Executive Committee ak'ekibiina kya National Unity Platform nga kw'ossa ne bannamasaka ki kye banaasalawo oba ani gwe banaateekamu obwesige nate okubakwatira bendera oba gwe wandiyise omumuli mu kitundu ekyo ku kibiina kya National Unity Platform. Ffenna tulinze okulaba ani agenda okudda mu kifo ky'ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba n'ani agenda okudda mu kifo kya Abedi Bwanika. Nsabye owulirize bulungi obubaka bwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'atutegeeza ensonga zino n'oluvannyuma ngenda kubanga nkomawo tuwumbewumbe.
agamba singa zaidi sandise modefuna ani amaddayo nitamu kubalaba nga eyaliko bitosobola kumutegera nitamu kubalaba nga eyaliko bitosobola kumutegera nekanyitetegera katute bitebe yafuuka ne pulezidenti bamanyanyisa alina luzira nga nekirokozi kyammwe bakinyanyisa kirina kibo nekandiwomwe bamanyanyisa alina kitalya abafuuti soja bange bebageze kuzibalire oyo gwe bayise President Robert Kyagulanyi Ssentamu awo nno abadde akolanga Bobi Wine the ghetto president era nga mu eyo title gye bajja title ya firimu ye oba documentary gye baatuuma Bobi Wine the people's president era nga ensonga bwezito bwe zaatambudde naye twetegese atulinde ani agenda okuba nga asikira ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba era ani agenda okuba nga asikira oba nga adda mu kifo kya Abedi Bwanika oluvannyuma lw'okwefuulira President Robert Kyagulanyi Ssentamu ate ne batandika okuba nga banafuya ekibiina ekya National Unity Platform weewaawo tewali kikyuse ekibiina kisigadde nga bwe kiri wabula abo abavudde ku mugendo President Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeeza nti talina kyabaagazi olw'ensonga nti balaze kkala zaabwe entuufu ezibali ku mitima ze batalaga nga bayingira mu kibiina kino. Kale ffenna tulinze President ddi lwagenda okuba nga akomawo ayolekere wali mu bitundu by'e Masaka asobole okuba nga alonda abo abantu be banaaba bamwesize oba be banaaba bamuwadde asobole okuba nga abakuza oba bawa obukulu buno basobole okuba nga batambuza emirimu gya struggle mu bitundu by'e Masaka. Kale tagenda kubanga asukkawo awo era kabonera President ajja bannamasaka be ready. Of course twategese dda ebyuma bigenda kubanga biweereza direct ku buli munnayuganda yenna gy'anaasinzira okubanga alaba embeera eyo era ani gwagenda okubanga President asikiza ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba. Gwetaaza okubanga obiraba ojja kubanga obifuna bulungi nnyo ku mukutu ogwa Baby Television Uganda. Tugenda kubaayo live ku luno twateerezezza dda ensonga zonna ez'ebyuma okubanga tukutuusaako buli kimu ekigenda mu maaso ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kale nno agompya nsabye osubscribinge okwate kadaako osobole okubanga ofuna notifications we tubeera nga tutaddeyo obubaka bwonna ono ku mukutu ogwa Baby Television Uganda osobole okubanga otambula wamu n'okumanya ki ekigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda na ki ekiri oba ekigenda mu maaso mu kibiina kya National Unity Platform. Sigenda kubanga nsukkawo awo atakumira mpeera abankuumire musibire bulungi mweraba.